Akakiiko k'ebyokulonda kafundikidde ennaku 3 okusunsula abakulembeze ku mutendera gwa LC ey'okusatu okuli bassentebe b'amagombolola ssaako bakkansala abakiikirira ku mutendera gwa LC ey'okusatu. Erubaga mu ggombolola esinga omuzinzi mu Kampala nga ne Salt Media mwesangibwa. Okusunsula abakulembeze kutambudde bulungi era tusobodde okwogerako n'abo abasunsuddwa. Nanchinga Jane, duly nominated as a direct elected councillor. Ben Wasajja Gulu ayagala okuddamu okukiikirira abantu b'e Kawaala Kasubi. Ajjidde ku kadda ya NRM asunsuddwa era atubulidde byakoledde abantu be. Abakyala mu kitundu kyange projekiti zonna ze mbadde mbakoledde era ngenda zitukiza nga nzitwala mu maaso. Amazzi amayonjo era nga mbadde ngabawa kati ngenda kwongera kusaka kuba kati amaanyi geeyongedde. Emyala emirungi nga mbadde ngisaka era ngenda kwongera kusaka okulabika nti ntukiza byonna byonna. Waliwo omuwala ow'emyaka 19 asunsuddwa okuvuganya ku kifo kya kansala omukyala akiikirira Namirembe Bakuli nga bazadde be bakulembeddemu okujja bamuwandiise. Wabula naye awera nti alina ebirooto bingi. Temundaba wa kubeera muto naye ng'era ntuusiza emyaka egironda era egikulembera abantu mu nsi yange. Era nsaba kalulu kammwe era neeyama okujja okubaweereza. Ngenda kuyamba ku bakyala okufuna emirimu n'okutuusaayo endowooza zaabwe eri kanso ne gavumenti n'okuyamba ku baana abato okufuna we basomera n'okuyamba ku bavubuka okukyusa embeera zaabwe. Bamaama, bakyakya, abavubuka n'omuvubuka munnammwe mbadde mbasaba kalulu mulabire nga ddala nga tuuse ku ballot paper nga mutuuseeyo. Abalala abasunsuddwa abaagala okulembera eggombolola y'e Rubaga bategeezezza nga bwe batafaayo oba kaada z'abaggiddwako wabula balina essuubi nti bakozi era nga kino kyakubeeyimirira. Nkwasizza TV akabonero lwa nsonga nti mu kitundu kye mbadde ntwala nga kansala mulimu TV namba Salt TV era kyeyo ensonga lwaki ntutta akabonero ako olw'ensonga nti mu kitundu kye ntwalamu eri era ngenda kukola n'amaanyi nga nkolagana wamu ne TV ya Soloti okusobola okulaba nga abantu bayongera okuntegeera n'okubaweereza obulungi. Mu ntume abantu ba Namirembe Bakuli nja kutuusa obubaka bwammwe. Ekisooka kwogera mmanyi nsobola okuvunula byonna ebibeera ku division n'embiza mu Luganda mu lulimi lwe tutegeera obulungi. Njije ndabe nga nnwanirira abavubuka b'e Kasubi naddala gino emijiji emito egyakatandika okuvubuka girabe nga gikola kinga gifuna emirimu. Abatuuze b'e Kasubi mbagamba era mbasuubiza nzize battereeza mu layini buli kimu tuyakitereeza mu nkola yakyo weeyina okubeera tutambule nga tutambula n'omutindo ogutambula nga Kasubi weeyina okutambula paka ku ntikko. Wabaluseewo okuwanyisiganya ebisongovu eri mutabani wa Dr. Tango Doi nga ye Collins Tank wamu n'akakiiko ka tribunal aka NRM akawuliriza okwemulugunya ku byava mu kulonda ng'enta bwevudde ku kakiiko okusazaamu obuwanguzi bwe. Bamuvumye obugezi ayinza okulowooza nti wakikuttemu nti mubaddemu kyekubiira kati okugjawo endowooza eyo n'okuwa bonna abali mu kalulu obukakafu nti akalulu kali fair ono kasooka akole ki akakayimirire wabbali takagendamu then ajja kgenda mu bulala. Olunaku lw'ejjo Brenda Kichoncho avuganya Collins Tank yalabiseeko ku kitebe ky'akakiiko k'amateeka. Tabanyonga tribunal yagambe Tango Doi tasemberako wadde akalulu kaffe kagenda obeera kubanga wanaasemberera kuno tujja mwekolerako ffennyini ng'abavubuka kubanga tukooye entalo ze. Collins Tank asoose kusiima ssentebe wa NRM era nga ye mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni obuteetaba butereevu mu kalulu k'abavubuka n'abalagira okugenda mu tribunal. N'okutuyamba mu youth election yaffe nga waliwo abantu abamu n'abamu abaali baagala bakansolinga ewini yaffe era n'agamba nedda mu mateeka siina olukusa buyinza olusala election naye mbadde nsaba mugende mu tribunal. Collins Tank abuzeeko katini okulukusa amaziga n'ategeeza nti mwana bwana era yeewuunya abantu abaagala okumulemesa ekifo. Conflict of interest teyaliwo. Yes, Dr. Tanga muzeeyi wange and it can't
tekisobola kudibwamu ge mazima naye teyaliiwo teya influencing aba voters teyabala ba voters teyatalinga results teya announcinga kyeyakola kyokka nga bwe yakola mu bifo ebirala ebya SEC yakola declaration. Byachambadde Rollins akuyita mu kusaba kwa Independence Night nga 26 omwezi guno mu kisaawe Kololo.